ngambira mama pama mpeyo emitwalo 5 nange gye nsobodde okuwa omwana ono aliwe yasabye gomesi jingo nebaza omuntu eyampadde gomesi eno nnungi kyokka eyagireese wadde okumpa erinnya lye wabula yagitadde ku geeti. Muno tufunamu ebyokuyiga nti mwabagabanga mulongo bw'owaayo ssente n'atasoma linnya lyo wawaddeyo ssente basome erinnya lyo oba wabaddeyo ng'oyamba muntu oyo kufuna ssanyu. Nze bw'oba oyagala nkutumire ne bw'otaweereza buyambi opereza bulungi message mulongo ntumiraako era nenkola ki era nenkutumira bulungi. Mwana ono yaweereza message ng'agamba aludde ogenda okulaba ku maama we ayagala kgenda kulaba ku maama we. N'agamba naye singa nfunayo ekikubiro nenkimutwalira nenfunayo ne sukaali ne sabbuuni. Olunaku lwe nakyogera gomesi eno lwe yatuuka ku ki ku geeti. Kino kyekitambaala kyako. Kirabye nange kano kenkuwadde ogulye maama wo sukaali. Teekamu gomesi gimutwalire omugambe nti mulongo akutumidde. Fiikum barakallah. Amina suubi mwasanga ekifudde wakaliga temuli mu gomesi ndala. Temuli gomesi ndala. Kale yazzeemu naye kasita yazze nga nnungi. Kujuwaana nnyo. Mwana gwe gomesi eyo gikuume. Kintu kyonna kiyinza okugwawo ne wajjamu akasambattuko. Gomesi kale neebulamu. Neekomawo oluvannyuma. Neyanziza jangu batwetedde ne gomesi endala. Jangu nkwateko mu ngalo. 2 n'ekyesibizibwa weebale Mukama Katonda akuwe. Waliwo omulize eyampeereza message. Ngamba mulongo ffe abatakuwa totwagala. Mujjukira. Namugamba nedda. Ayinza okuba nga tuyagala nnyo n'okumpa naye nga kyompa kyennyini tokikola ki? Tokirina. Namugamba singa abampa bokka benjagala sabbuuni mutolereko emiti. Mutolereko 3. Ekitabo ekyadija genda ogoberera tuwadde gomesi eyo muwandiike ne sabbuuni ono atuwadde omuwandiike. Emiti 3. Kwata yamaka omulongo 2 Sarah gemanya gange. Nsaba okubeebaza emirimu mwenna gye mukola. Nyongera obabuuzaako nyongera okusaba alina obuzibu obuteebereka Omukama Katonda asaasire. Alwazizza Omukama Katonda asuuse ate nafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Wiiki eno ze nakafiirwa 3 abansanyalaza ate n'olunaku lwakusatu oba nenkyawa n'afaayo omu ayagala okufa yeetegeke kuba nti munne leero lwakusatu si lwakusatu kati bali 3 kati enkya lwakuna oyagala okufa. Ani ayagalawo? Mwandiyogeddeko ekirala. Nesirabanga muntu atya kufa ng'oyo. Amannya go gwani mukwano? Manya gange nze Nakagwa Scovia. Oviiridde ludda wa? Viiridde mu Kinaawa Kolokolo. Kinaawa Kolokolo kiri ludda wa? Wano ng'ovudde Nateete. Nakawuka. Kinaawa te Kolokolo bayongerako kyaki? Nti waliyo mu maaso Kinaawa ekirala bakiyita Charles. Kale olese bali batya ab'omu Kinaawa Kolokolo? Bali balungi mulongo bakutumidde. Ani abagambye batumire bagambye bansinye mu mboozi zaabwe. Tebaddangamu ne bantumira nze saagala. Kale ensonga ki ekuleese olwaleero? Mulongo nze nazaalibwa taata ne maama weebali batuzaala Ssembabule. Taata wange Muganda, maama Mukiga. Kati oli Muganda muki? Yonna. Muga muki? Muganda Mukiga. Muga muki? Maama
yafunagana ne taata nga maama ayinayo abaana abalala bana mulenzi omu n'abawala basatu ne taata ayinayo abaana abalala babiri kati maama n'azaala ne taata abalongo babiri abalenzi nange kubanga omwambye gwe ani Nakaggwa kati eryo erinnya baali litalwakuba nti maama yazaala nga ne taata n'azaala eri kati waliyo bakiza taata be yazaala mwoli omulala kati ne tukula nga sigwe olina abalongo bw'oba sigwe olina abalongo omulala asobola okuzaalira kiza ntudde era nze kyemmanyi ekitali kyakusaaga era nakisomesezaako ku rediyo basi nakisomesaako nja kwongera okisomesaako nti abalongo mujjawo ne bw'abazaalanga tonakuwalanga wadde okukaabira abaana abo babi ekitegedde banezeemu awo babi nnyo 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 nina incidenti mbadde nzijanjaba omukyala namufuna mu musomo gw'erugazi tugenza okuzuula ekibadde kimutawaanya bayazaala abalongo ebweru bwe yabazaala ne babaleeta ewaka okubamala kati bino olw'ebbuba bujja n'afuluma enju nga bona agamba sijja kubeerawo beekolere emirimu gyabwe beefumbire beekolere webale nnyo yakwata bukwasiramu nakwatamu notambula n'ogenda bwe banaamala okukola ebikolo byabwe ona bannange talina lumbe lutamulumye mu nsi talina kintu kitamukozeseza mu nsi talina musota gwatalabangako mu nsi talina mirembe wadde n'akamu naye bulijjo bo bagamba mb'oli yazaala abalongo ye yamuloga mbu naayagala maka mulaba bwe tulowooza ebintu ebitaliiyo nga munnange nno yeyo ensonga era mukyala bwe bazaalanga ofumbanga bulungi akamere nogamba omwami wange munne weebale kuzaala weebale kusajjalaata naye musajjalaata muleteyo akamu akamu mujja tulaba bw'oba yaga kusajjalaata leeta yaaba kubasatu abasatu tebaba na muzizo naye twakulira munoowo twakulira Sembabule nga taata bamuzaala wali Tegeya Kinoni naye taata tetwamanya nze natandika okulaba jjajja azaala taata nga ndi mu myaka ndowooza 10 awo tetwamanya namala n'ekizuula luvannyuma obukyayi obwaliwo wakati wa jjajja ne taata era twakula ffe twogera Lunyankole biki ebyo nga tetumanyi lulimi Luganda kati tutuuka mu myaka awo balonga benzirako balinga mu 13 14 kuba bo bansingako mingi nga batutwala ewa jjajja mbu bagenda kubamala basima kubalula oba nga bafumba era ebyaba naye tebabalula mbu bayaniriza jjajja yayaniriza abalongo ewakaawe n'atubagira batufumbira emmere ebyo ne biggwa kati n'ayitawo akaseera katini jjajja n'asaba n'agamba oyo omwana Nakaggwa mumumpa akole ki asomereko eno nengenda ewa jjajja yalina abaana ba mirundi mingi abazzukulu nga takyalinawo baana babe bazaala bonna baali bakula dda nga bagenda nga nakula ne jjajja abalongo bo tebakyalako wa jjajja nti oba babeereyo ze yabeerayo kati nga jjajja anyumiza aŋŋamba taata wammwe namuzaala bwe nti buno baamukaka ewa taata wange n'azaalayo oyo omwana omu amaka gaali mabi nga waliyo abalogo ne bamulemesa ozaala n'azaala abalongo simanya ne babuuka bonna ne baggwawo nga mulimu muka kitaawe abaloga n'agamba yazaalayo oyo taata yekka era taata yakula ne jjajja amuzaala omusajja jjajja omukazi yamugaana yamuboola olw'okuba gali amaka ge bamufundugamu yali kyagagala nga bamuyisa bubi
n'avaayo era n'omwana oyo n'amulekayo n'amuboola bw'atyo n'aboola omwana we gwazaala tuli ffenna nga ffe ewa jjajja amanye okugamba ku baana be abazzukulu bataata baabwe be bawa naye ffe n'atulangira sabbuuni oyo gwe mwozesa taata mwe yakangulira wano sabbuuni emeka ng'olwo waliyo ne bano abaana ba taata maama waabwe be yaleka kati maama bwe yazaala abalongo muka kitange n'amugamba omusajja amuveeko ngo n'agaana n'anobayo nadda ewa jjajja jjajja n'amugamba beera anolera abaana bo n'agaana n'afumbirwa ewalala n'abamulekera abaana babiri Kigongo ne Kizza ne Nakamya n'afa esaamusangayo nasangayo Kizza ne Kigongo oyo Ssebwana omukulu nga tubeerawo ng'era ffe bw'atuboola naye saakifaako nnyo nali muto naye nze nga jjajja njagala kuba nakolanga nnyo nali mukozi nga manyi okulima Essembabule twalimanga ate ng'eno ewaabwe si nnyo nga mwoleza jjajja yali anjagala naye era nga tekagaana akakitanga okukola ki kayisaamu lwaba atulangidde nga nkula nga mala ntuuka mu P6 nga jjajja agamba maama wammwe ali eyo balina ssente tebasobola nakuweerera tebasobola nakuwa school fees biki ddayo ewammwe nga nzirayo ewaffe Ssembabule nga nsoma P7 naye kyekituufu taata ne maama baaliwo naye ng'abikwataganya ne school fees mbw'oba baana bambala oba ki nga si bye babeeriko kiri awo nga ffe tumanyi okutema ffene ne tumutindika ne tumutwala ku ssomero ne tusala ne tutunda ne tufunamu ez'ebitabo ne tufunamu ezigula akantu oba omuntu yenna kaaba ayagadde yembeera gye twakuliramu kati nali maze otuula P7 nina emyaka 15 tandika gwa 16 waliwo abo abaana maama baffe bayina abo nga waliwo omu ng'ayina mukwano gwe alinga muganda we mu maama omulala abeera Kampala ng'ajja ku kyalo okwo ng'agamba njagala omuwala wakutwala kufumbiza e Kampala biki balina ssente nga sisita wange atumya ku maama nga nange antumya ng'atumya omwana we nga mugagenda ogambe jjajja ne Nakaggwa bajjeko wano nga tugendayo nali nze mpaakinze nga taata ayagala nzire ekinoni nkole ki njiga enviiri ate maama ye tayagala nzire ewa jjajja kubanga jjajja yali akola ki ng'atuboola nga munange jjajja maama nga ngamba jja tugende tulabe kye batuyitira anapaakinze edda ngenda naye nga ngenda nabyo nga tutuuka eri nga ngamba kangende nabyo tutuuka eyo male ngende tutireyo nga tutuuka ng'omukyala nze tebaŋŋambirawo ng'omukyala abaddeyo mu kisenge ng'ayogera ne maama nga bakyusa pulogulaamu nga baŋŋamba tugende enviiri oziyigire e Kampala weewasinga kyekikubeeze ne Masaka nedda biki engeri maama gyali tayagala nzire Masaka ye yakkiriza bukkiriza nga bantwala Kampala nze nga manyi ngenze kuyiga nviiri nga ntuukayo nga bampa omusajja nga oyo omukyala ng'agamba Girooli obeera n'oyo omusajja tugenda kuyigiriza enviiri mpolampola kasita wazze Kampala nali siina wadde essimu nali siina wadde gwe nyinza kugamba nti oba ki nga nfumbirwa ku myaka emeka egyo 16 gyawerera mu bufumbo era nali naakalwala periodi yange omulundi ogumu era saddamu kufuna kirala kulwala mulundi mulala nga nfuna lubuto nga nkuza olubuto nga ŋŋamba maama njagala kujja eyo ng'omusajja oyo agamba maama we ate naye yali wa mukakitaawe nga naye bamuzaalayo omwoyo omusajja ng'agamba mukakitaawe mwe omukazi ayagala agenda waabwe nga mukakitaawe amugamba oyo omukazi bagenda mukwatira ewaabwe abakiga tobamanyi bajja mukwatirayo baagala okusaba ssente tomukkiriza kati nga nzirewo oli omukyala eyafumbizayo nga mugamba nze sisobola kuzaalira kuno ku Kampala nga siinaako nga nina mange mu kyalo nga muganyina okugenda nga ngamba kati lwaki tokola musajja kyagamba era mugamba kati nze nzaalire no mutwala ni agenda okundabirira oli ali ku mukakitaawe talina maama we nti oba nazaala yagenda okujja ne mugamba ŋŋenda era ssente ze yampa $5,000 yazimpanga ku makya nga ngamba sooka ogendeko mu ddwaliro nga ngenda mu ddwaliro Lubaaga nga baŋŋamba olubuto olutuuse toyina gy'olaga makubo go mu Kinaawa mabi kati togendayo
nga mbagamba siina kendese wadde nnyina okugenda nga bagaana nga mbagamba ŋŋenda nga nzirayo. Nali ntuuka olubuto nga lunuma naye nga simanyi nti lwe lunuma nga ŋŋenda omukigo okunaaba nyambala eŋŋende ensumbi yayatikira eyo. Kyokka abasawo baakugamba togenda. Nga nkubamu obufaananyi bwe ŋŋenda okubeera mu ddwaliro nga siriiko waddaani nga ŋŋamba kanzireyo nyambale eŋŋende mu kyalo. Era nga nyambala nze ensumbi yayatika nga simanyi nti nsumbi olubuto lutuuse nga nyambala nga ŋŋenda eno okulinnya bbaasi z'Olwebitakuli okutuuka nga bbaasi zijjudde lwali lunaku lukulu nga luweddemu nga tugenda kulya mwaka olusooka lunaatera otuuka ng'emmotoka baziseera ng'emmotoka zijjula mangu nga n'amafuta gaali galinnya yali ba 210 mwaka guleke nga nnya nga bbaasi etuuka ewaffe kiro ssaawa 6. watuuka tonnazaala mwana? Nga sinnazaala nembuza omukyala mu bbaasi olubuto oluba lukulumye nga tonnatuuka oyinza kukola oti n'agamba ne bwe lukuluma nga lutuuse ozaala era omuzaala. N'aŋŋamba kati ŋŋenda kola ntya wezaalira mu mmotoka. N'aŋŋamba tojja zaala nga tugenda nga ntuuka Olwebitakuli kiro ssaawa 6 nga tewali kabooda nakamu kantuusa mu kyalo nga nnoonya ekyokukola nga kimbula nga ŋŋamba naasulawa nga nfuna omuzira kisa yanzijjako mutwalo awantu w'2,000 nga ngumuwa nga ntuuse ewaka. Olwantuuse ewaka nga mama agamba tugende mu ddwaliro nga oli mukyala mugamba leka bukye waliwo omukyala mukabulaza wange omukulu nga omukyala agamba leka bukye oba goti tosula naye nze mumpa ensule naye. Oyo omukyala nga ntwala nga tusula ffenna ng'obudde bukya ng'olubuto olunuma nga bafunda nga lukyanuma naye nga bwe lusirika lumala akaseera ne kikwata nga nze simanyi nti olubuto lutuuse nga batulinya boda nga tuddayo mu ddwaliro kaali ka kiriniki Olwebitakuli ku ssaawa nga 5. Omukazi oyo yali mu Tanzania nga naye musawo wa kiriniki nga ndi ne maama nga tutandika okutalo lwa kuzaala. Walutandika wekka maama oti yaluli maama ng'ali wabweru. Omukazi n'agamba omwana nga tagenda sobola kuzaala mwana ate singa abadde tatuuse twandigenze mateete naye omwana atuuse ng'omwana tufuba ng'omukazi amusika busisi omwana nga tumukubaawo ssaawa 5 za ku makya omwana ng'agaana okukaaba nga batandika okukoonakoona ebigundi mbw'akaabe ng'omwana agaana nga wayita akaseera nga nze bampadde obuweke neebase. Omwana ng'akaaba yakaaba oba okuva ssaawa nga 6 nga bagezezaako dda ne bigaana ne bamuvaako. Omwana n'akaaba okuva ssaawa nga 6 nagenda owawamukeeyo ku ssaawa nga 12 kwemu ng'akaaba obutasirika ngenda okukebera ku mwana nga kasusu tekafuka nga kaliko kasiiru wano waggulu yali mwana mulenzi nga mugamba musawo nti omwana tafuka nga bagamba kirabika musulo gwe gukola ki gwe gumukaabya nga baleeta omusiraamu awo ng'amutayirira nga tulinda afuke ng'omwana era tafuka ng'omwana akaaba teyasirika paka ku 6 gwa kiro nga maama agamba omwana ajja nakufa okukaaba omanyi jangu tugende nga nkwata mwana n'ewuzi zange nga tusitula ssaawa 6 twatambula emitala 3 nga waliwo omukazi gw'amanyi bw'awonya abaana bikyazaalisa mukazi wa amanye ebyo ebitagala nga tutuukayo ng'omwana bw'akaaba ekyo ekiro kyonna nga tutambula bwensitula maama bw'asitula bw'akowa bwensitula ne tutuukayo omukazi n'ajjanjaba omwana n'amuwa kadagala omwana n'asirika omwana bwe yasirika gwe gwakoma teyaddamu kukaaba teyaddamu kukola ki n'okufuka ne bigaana ne tudda ewaka era ebintu twabirese mu ddwaliro nga bagenda babinonayo namalawo ennaku nga 2 ng'omwana tafuka nga maama agamba twala omwana w'abendi ewaabwe nga mperekera nga mpeereza sista wange nga mperekera kyekyaddako nga tutuuka ewaabwe nga bagamba omwana mulwadde temumuwa na kyakulya biki nga tugenda mu ddwaliro ng'omwana era yagaana okukaaba nga naye okufuka waafuse yagaana okuyonka ne tudda mu ddwaliro ne bagamba omwana si mulwadde ne batandika otubuuza nga tebalaba kyekyatuuka ku mwana. Omwana yamala nga wiiki n'ayonka naye bwe yamala omwaka omwana yafa awo we yafiira nga tuvuddeyo ne Kampala tugenze mu kyalo mbu gye bazaala omusajja oyo nga gye yatuleka nadda e Kampala nange omwana we natuuka eyo omwana n'afa nange nenvaayo ewaabwe nenzira ewaffe bwe nadda ewaffe
nga nzire ewa jjajja. Natuuka ewa jjajja nga jjajja agamba nakaggwa wano siinaako ku kyalo kuno mwana wange wadde omuzzukulu mbeerawo nzeka ku kitundu leka nkufunira omusajja ofumbirwe obeere kuno ku kitundu. Nga mugamba jjajja ebyo sibiddamu. Sisobola nga ngamba kati ogenda kukola otya nga mugamba ngenda Kampala kukola. Nga ngamba ogenda Kampala ogenda tandika otya nga oyinayo g'omanyi nga mugamba jjajja ngenda. Tewaayita nnaku bbiri wadde olumu nga terunnaziba nga waliwo omusajja gwayesse gwayogedde naye. Omusajja nga kasajja agamba jjajja ngenda kuwa ki essente zonna z'oyagala. Omusajja agenda mu katale ng'agula ngoye ng'abireeta akawungeezi ng'alaga jjajja nti biibyo nze muwala mutwala. Nasula mu lusuku kuliko ko omukyala twamukazaako lya ssenga nga ngenda mugamba ssenga jjajja akoze bw'ati ne bw'ati nga ngamba tokkiriza oyo omusajja munywi wanjaga tojja musobola. Ekyo ekiro nasula mu lusuku ng'omusajja anjigga mbw aguze ebintu bye mbw ate ŋŋaana ntya okugenda nga nina ennamba ya ssenga ate ssenga oyo jjukira tagatta na taata bagatta maama nga ssenga mukubira munnyonnyola mugamba ssenga nzijja eyo njagala kufuna mulimu kola. Akasana keeko oba twongeremu? Ewulire embaata zino. Agamba ayagala kunfumbiza. Oba kanaani akataddemu ssente kamale okukuba ndabe ndindako mwana wange mmale okunoonya. Hello? Pulezidenti wa Libya Gaddafi yazirekawo. Mugabe yazirekera ani ez'akasana kano?